Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza Mukama waffe okutusobozesa okugabanako ekigambo kya Katonda ku kiseera kino, era nsaba ne Mwoyo Mutukuvu asobole otukulembera nga tugabana ekigambo kya Katonda, akulembere oyo ali eyo awuliriza, era nange ali eno ayogera Mukama asobole okunkulembera, nsobole okugabana nga Mwoyo Mutukuvu bw'ayagala, era n'ali eyo asobole okuwulira era afune amakulu nga Mwoyo Mutukuvu bw'ayagala amakulu ago gategeerekeke, n'okubategeeza nti tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Tutambulire mu butuukirivu. Bw'oba okoze ensobi weenenye, tutambulire mu kwenenya, twenenye. Okwenenya kujjawo ebibi ne kutuwa omukisa okutandika olugendo lwaffe buto mu Yesu Kristo. Twenenye. Bw'oba obuulira enjiri teweerabira bambi okwogera ku kwenenya n'okujjukiza obutuukirivu. Enjiri ey'okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu y'enjiri esumulula amaanyi agali mu kigambo, ne tubeera abakristaayo oba abalokole ng'ekigambo kye twogera kiriko amaanyi n'omwoyo wa Katonda. Ekigambo kye twogera bwe kiba tekiriko maanyi na mwoyo gwa Katonda, tekisobola kukwata ku mitima gy'abantu, tekisobola kujjanjaba ebiwundu ebiri ku mitima gy'abantu. Naye ekigambo ekiriko amaanyi ga Katonda kye kisobola okukola enjawulo, kye kijja n'omwoyo wa Katonda, kye kijja n'okwagala n'ekitangaala, era kye kireeta obulamu mwoyo awuliriza, ne mu mbeera eyo eba emwetoolodde n'ejjamu obulamu, n'atandika okulaba obulamu mu ekyo kyonna ekibadde kyesibye ne mu nkolagana ye ne Katonda. Olwaleero Mwoyo Mutukuvu nga wanaaba nkulembedde, engenda kwogerako ku kigambo kya olutalo olw'omu mwoyo. Olutalo olw'omu mwoyo, kubanga bangi baali bakiwuliddeko era nga mukitegeera olutalo olw'omu mwoyo, naye ngenda gezaako okunnyonnyola nga Mwoyo Mutukuvu wanaaba tukulembedde eri oyo atannakitegeera bulungi oba alimu n'okubuusabuusa nti oba ddala waliyo olutalo olw'omu mwoyo, n'okwongera okunnyonnyola okuwa ekifaananyi gwali eyawuliriza osobole okumanya ddala ki ekigenda mu maaso mu nsi yaffe eno nga bwe tugimanyi, era nga buli omu bw'agimanyi, kuba buli omu agimanyi bubwe. Ekyokulabirako, ekifaananyi kye ngenda okukuwa okutegeera obulungi olutalo olw'omu mwoyo, kansooke nkuwa ekyokulabirako eky'abantu babiri. Kankuwa ekyokulabirako ekya omuntu akwasa amateeka, oba oyinza omweta owa poliisi. Owa poliisi ono asobola okukeera ku makya n'agenda ku mirimu gye, katugeze atambula mu kibuga anoonya abamenya amateeka, naye nga bw'atambula bambi bw'atunuulira omuntu tayinza kutegeera mbu oba ono ye mubbi, ono y'asala ensawo, naye ng'oluusi abako obubonero bw'anoonya ku muntu, n'alaba omuntu engeri gy'atunula, kweganga alina entunula gy'asobola okumanya ono engeri gy'atunula asobola okuteeberezebwa, oba n'amanya ono engeri gy'afaanana n'ekifo kye musanzeemu osobola omuteebereza. Oba omuntu abadde nga mu mwala ng'amulabye adduka n'ekweka mu mwala n'amanya oba oli awo ayinza okuba omumenyi w'amateeka. Era owa poliisi ye aba n'obukodyo bwe bw'akozesa okunoonya omuntu oyo, era waba afunye omuntu we omumenyi w'amateeka, owa poliisi ono ye asobola okumanya engeri gy'amukwatamu ng'amateeka bwe galagira, era n'amutwala n'amusiba. Kati ate wabaayo n'omumenyi w'amateeka naye nga wazuukuka okuva ewaka ewuwe, akimanya omulimu gwe kusala abantu nsawo, ng'ajja kgenda mu bifo ebirimu abantu abangi, oba ku paaka oba mu butale, naye ng'alabiriza abantu n'amanya ono nja musala ensawo oba nja kubba ensawo y'enziruke, kati naye nga gwe mulimu gwe gwakola mu kibuga. Kati abantu abo babiri bonna bali mu kibuga, ono musazi w'ensawo atambula alabiriza abantu banasala ensawo, kati ate waliwo n'owa poliisi anoonya ono omumenyi w'amateeka. Abantu abo bonna babeera mu kibuga buli lunaku. Kati ate ne wabaawo omuntu atambula ogenda ku mirimu gye tolina ky'omanyi, mu birowoozo totaddeemu nti abapoliisi bwe bali banoonya abamenyi b'amateeka,
ng'okimanyi weebaline nga si ekintu ky'otadde ku birowoozo. Kati ate n'abasazi b'ensawo nga wali ekiwuliddeko gye bali naye nga si ekintu ky'otaddeko ebirowoozo nga ggwe otambula byo naye jjukira omusazi w'ensawo gy'ali akunoonya tobirinako naye ye nga omusazi w'ensawo alinda alabe omuntu alagajjalidde ensawo ye oba akutte mu nsawo ye mu ngeri ennyangu y'okusikanadduka. Kati ngezaako ngenda nkozesa ebyokulabirako kino ate oluvannyuma nkikulage mu ngeri y'okutegeeramu olutalo olw'omu mwoyo. Bw'otunula tosobola kutegeeramu kati ono yayinza okusala ensawo oba ono gwe bajja okusala ensawo. Kati ekyo nkikozesezza okuwa ekifaananyi ku n'ekino kye ngenda okubuulirako. Kakati kankulage abantu abalala. Kankulage omuntu gw'oyinza okuyita omusajja wa Katonda. Omusajja wa Katonda ono naye njogera ku oyo asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Omusajja wa Katonda omutuufu yoyo asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima nga tagenda bugenzi ku kkanisa buli lwa Sande oba buli wabeerayo okusaba n'abeerayo bubeezi naye nga mu mwoyo ne wabeera ku kkanisa Katonda amusinza mu mwoyo ne mu mazima kuba Katonda mwoyo. Era musajja wa Katonda ono aba amanyi Katonda we. Aba takkiriza bukkiriza mu Katonda naye aba amanyi Katonda we. Kati musajja wa Katonda naye kuba ngenda kuwa abantu nga basatu ab'enjawulo. Ngenda kuwa ekyokulabirako omusajja wa Katonda nkulage ngezeko okuwa ekifaananyi olunaku lwenge lugenda okuva ku makya paka ebuziba. Musajja wa Katonda omutuufu nkulage n'engeri gy'alwana olutalo. Kati ate nkulage omuntu gwe bawita omuntu aweereza sitaani naye nkulage. Kati ate nkuwe n'ekifaananyi eky'omuntu ye ng'ayina eddiini olabe enjawulo. Kati ate nkuwe n'ekifaananyi ky'omuntu ye nga ye ayina endowooza nti amakubo gonna gatutwala wa Katonda oba oyitawa gonna gatutuusa wa Katonda. Kati ate ne wabawo n'oli ye nga talina waagwa nga ewa Katonda taliiyo naye ng'okusinga ye ali mu nsi nga kwegamba ye ensi amanyi agenda na mulembe buli kimu ekigenda nga ne mu kyaki tagenda sine byaliko naye nga ye ali awo wabula nga kyamanyi muntu ali ku mulembe era amanyi ebigenda mu maaso. Kati kansoge nkulage musajja wa Katonda. Musajja wa Katonda ono amanyi nti waliyo kibayita olutalo olw'omu mwoyo era akimanyi nti waliyo sitaani era akimanyi sitaani alwanyisa obwakabaka bw'ekitangaala obwa Katonda. Ate n'ekirala omusajja wa Katonda ono afuuka atya musajja wa Katonda? Okusooka ng'era ffenna tuzaalibwa nga tuli mu ddiini ne batutuuma amannya ag'eddiini era ne tujja nga tukula nga tumanyi kyaki tugenda ku kyaki ne tusaba oba abalala twalokoka bulokosi nga tugenda ne tusaba. Okusooka naffe tubeera na ddiini nga tugoberera byonna bye batugamba. Olina okujjanga n'osaba ssaawa bwe ziti beera ne Bayibuli ku Sande yambala bulungi ogenda osabe nga mutuufu n'okusinza tusinza naye nga okusinga tulina ddiini tukikola mu maaso g'abantu abatulaba era abatumanyi ng'omanyi ne wesigene ku kyaki bajja gayiguni nga teyazze oba otajje kwegamba nawe ng'olaba olina okugenda tewali nsonga lwaki togenda naye ng'olina ddiini. Nga kyenva ngamba nti olina ddiini kuba ku kyaki oba ogenda naye nga ne mu kyalo ebakuyita nti gundi jangu tugende tulime ebijja oggirawo, jangu tugende esimeyi kwa byalumbe oggirawo. Naye nga ate ebintu ebikolebwa mu mikolo egyo bw'obyetegereza si bya bwa Katonda naye olw'okuba oba oli mu ddiini amaaso gaba mazibe essaawa eyo by'oba okola oba oli ku kimu okola bintu bya famire ogoberera abazadde bo bye bagambye oba bye wakulaba olaba bakola naye ng'essaawa eyo ate oba osinza sitaani. Essaawa eyo oba osinza sitaani naye nga Bayibuli ogiina era ne music yenna owensi omuwulira naye nga ku mutima gwo ate oluusi olina ebyama byo by'otayinza kubuulirako omuntu yenna. Kati ng'ebyo ebyama bye bikwataganya ne sitaani oyo njogera ku munnaddiini era gwe tumanyi obulungi asaba akola ki kugamba nga omuntu ogwo abambi ono wa ddiini alina ne Bayibuli tumulaba nga akutte ne Bayibuli ng'ayitawo naye nga emikolo gyonna egy'omu kyalo gye bamwita oba ebintu eby'omu kyalo nga obimanyi oba ku byalumbe ebintu webityo kulima bijja ebintu kugenda mu dduwa ebintu ebifaananako webityo naye nga bya sitaani ng'era omuntu oyo akimanyi ebintu ebyo tebisinza Katonda ng'era byonna abijjumbira. Kati oyo gwe mpita ow'eddiini naye nga mu bantu bakimanyi wa ddiini n'erinnya alina
naye nga teyeebuuza waaba avudde mu nsi eno aliyogera Katonda alimugamba kikwewe bagendanga ne bakola mu lumbe mu dduwa essala ze basaba ezo nga teyeebuuza muli za Katonda oba si za Katonda. Kati ate ne wabaawo ono atabiriiko ddala, ye nga tabiriiko ng'agamba ye nga yeewa omubuzi agamba amakubo gonna gatutwala wa Katonda, omuntu oba oyisewa ogenda wa Katonda. So nga yeerabidde nti Bayibuli ekirambika bulungi, Bayibuli ekyogera bulungi mu kitabo ekisooka ekya Timotheo, 1 Timothy chapter 2 verse 5, Bayibuli etulaga bulungi Katonda ali omu, era ekkubo lyokka oba omuntu atukwataganye ne Katonda erinnya lye Yesu Kristo, era naye ali omu. Bayibuli weetyo weeyogera, 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kati musajja wa Katonda ono ngenda kukulaga engeri gy'alwana olutalo lw'omwoyo, ate nkulage n'omuntu wa sitaani nga tuvudde kwogera ku bano abantu kuba lwate abantu ababeerawo nga ye talina kyamanyi, ebya Katonda tabimanyi naye akkiriza Katonda gy'ali, ebya sitaani naye abiwulira buwulizi naye kwegamba si byatwalanga ebikulu, ye atambuliza bulamu bwe ng'ensi bw'egenda. Abo nabo Katonda aboogerako mu kitabo kya Yobu chapter 36 verse 12. Tebawuliriza mazima era ekissi kibatuukako n'okuzikirizibwa nga tebamanyi, era Katonda aboogerako mu kitabo kya Hosea chapter 4 verse 6. Abo abazikirizibwa olw'obutamanya. Era Katonda kyatugamba ku bantu bwe batyo abagamba kimu beenenye, Luka chapter 13 verse 5 ne 2 Peter chapter 3 verse 9. Mukama agamba nti beenenye kuba Mukama tayagala kulaba muntu yenna ng'azikirizibwa, naye ayagala bonna beenenye, ayagala ffenna twenenye. Kati kankulaga olutalo lw'omwoyo nga erugenda, musajja wa Katonda aba ku ludda lumu, nga we nakulaza wa poliisi alwana anoonya oli omusazi w'ensawo naye nga tamulaba tamumanyi naye ng'alina obubonero bw'anoonya. Kati kankulage musajja wa Katonda, nkulage n'omuntu wa sitaani. Kati omuntu wa sitaani ntegeeza oyo waliwo agenda mu kyaki ya sitaani, seeki ya sitaani gy'eri agendayo. Kati abantu abaweereza sitaani babeera kwegamba ayinza okuteetekako kapande nti sitaani, naye ye aba akimanyi munda mu ye. Ne musajja wa Katonda oyinza okuteeteekawo kapande naye munda ye aba akimanyi nti alina enkolagana ne Katonda. N'owa sitaani aba alina enkolagana ne sitaani, era wa sitaani babeera mu bibiina eby'enjawulo bye nateya okwogerako olulala. Waliwo abali mu Satanism, waliwo abayita ba Illuminati, waliwo abayita ba Ku Klux Klan, waliwo abayita ba Brotherhood. Oli n'owulira ng'agamba ffe tulina ekibiina kyaffe, tuli ba Brotherhood, tukolaganira wamu, buli kimu tussa kimu, ebintu bwe bityo. Waliwo abayita ba Freemasonry, abo bonna ba sitaani. Waliwo bayita ba Amok Rosicrucian Order, abo nabo ba sitaani, naye amannya ge beetuuma gafaananamu ng'aga Katonda. Abalala balina amannya mangi ge bakwese kwegamba agabuzaabuza naye nga bonna ba sitaani. Kati omuntu wa sitaani afuuka atya owa sitaani? Omuntu afuuka wa sitaani ebintu bingi, abamu agendayo naye ng'ebintu bya sitaani byonna ebisinga bya musaayi. Abamu just afuna ba musaayi ku mukono gwe ogwa kkono ne bateeka ng'oba mu giraasi, ne banne bonna ne bakola kikimu, just yefumitako katono n'ateeka mu mazzi mu giraasi, ne banne bonna ne bakola kikimu. Kati buli omu n'aba ng'agenda anywera ku eyo giraasi, kati olwo nga bamuyingiza mu bintu bya sitaani. Kati ekyo bwe bakikola alaba nga tewali kibaddewo, kumbe kati ekyo wamala okukikola mu kiro, ekiro kyalo ebirooto byaloota tebiba nga by'abantu balala, ebirooto byaloota biba bya ddala. Aloota ng'alaba ava mu mubiri gwe naye mubiri gwe nga gusigaddewo, n'aloota ng'atambula agenda, kati gy'agenda ate atuuka ensi ya ddala, n'abantu nga baddala nga bayimba nga bazina nga bakola ki, nga boogera nga wolaba omukolo, era obudde buba bukya n'akoma mu mubiri gwe. Buli lunaku abeera bw'atyo, gye bakolera zi miitingi, gye bamubulira kyajja okukola, gye bamuweera engoye zajja okwambala, bazimuwa mu kirooto, ne bw'akomawo ewaka agenda okuggulaku kabada nga mweziri. Ebintu bye njogera bannaye bituufu. Oyinza okubeera n'ogaana naye ebintu ebyo gyebiri, muganda wo ng'ayogera bituufu. Luno olutalo lwa mu mwoyo, luli spiritual. Abo abakikola bakimanyi, era bye njogerako si bipya gye bali, babimanyi bulungi, naye bino byama byabwe.
kuba sitaani tabakkiriza byogera. Ffeno tubyogera kuba ffe tuli mu Yesu Kristo, tulina omusaayi gwa Yesu Kristo, tetulina kye tutya. Kati be babaweereza sitaani, naye nga olutalo ekigendera kya sitaani anoonya myoyo, ayagala kubba myoyo, kugitta, kugizikiriza gigende mu muliro naye mu geyeena. Ekyo sitaani kyanoonya. Kati ate ekigendera kya musajja wa Katonda ayagala kuwangula myoyo ng'agize ewa Katonda, ewa Yesu Kristo. Kuba kati waliwo abantu abambi abali awo makkati nga tamanyi kituufu, talina gyadda. Kati musajja wa Katonda aba anoonya myoyo gy'abantu abo, ne sitaani ali eri anoonya myoyo. Kati musajja wa Katonda engeri gye banoonya emyoyo gy'abantu, kyova olaba bagenda ne bakola nga crusade, ne bayimba, ne babuulira ani ayagala okulokoka jje, ne waba abalokoka, egyo emyoyo ne gidda eri Yesu Kristo. Kati musajja wa Katonda abuulira n'okubuulira enjiri, nga bw'owulira enjiri kati nga wano owulira ekigambo kya Katonda. Awo era aba anoonya myoyo, aba ayagala ggwe awuliriza owulire ebintu bino bikwate ku mutima. Mwoyo Mutukuvu akulembere, otandika okugenda ng'ova ku kibi, omwoyo gwe kutandika okudda eri Katonda, oyongere okuyayaana n'okwagala okuwulira ebintu bya Katonda n'okumuweereza, nga buli byoba okola eddoboozi likujjukize nga muli mu mutima gwo, tokola kino, tokola kiri, weegendereze kino. Olwo omwoyo gwe tuba tuguze eri Katonda. Ate n'ekirala, omusajja wa Katonda aba amanyi ku bukodyo bwa sitaani n'ebyokulwanyisa bye. Ekyo aba akimanyi bulungi, kubanga okugeza owa sitaani naye aba alina ebyokulwanyisa byakola okuwangula emyoyo. Kuba tujjukire mu kitabo kya 1 Peter chapter 5 verse 8, Bayibuli etugamba nti omulabe waffe alinga empologoma eri mu kwetooloola wonna ng'anoonya omuntu ow'okuyuzaayuza. Kati omulabe sitaani ye bw'ati bw'akola obukodyo bwe okuwangula emyoyo. Ekisooka aleetera abantu bonna endowooza nti sitaani taliiyo. Kale ne balowooza mbu gyali, naye nga kugamba tebamanyi mbu obadde, abamu bakiwakanya, ne babeerawo nga balowooza oba ebintu bye boogera si bituufu. Ekyo nakyo kyakulwanyisa, kuba ayagala nnyo akulwanyise nga tolina ky'omanyi, ng'osuubira n'okubaayo taliiyo. Abeerawo ng'akulaba ggwe nga tomulaba. Ekyo kyakulwanyisa kya sitaani. Kati sitaani ekirala kyakola, sitaani aleetera abo abamuweereza abawa obugagga n'abawa ne ssente z'okugaba ez'obwereere. N'osanga omuntu nga ye mugaba ssente, ayinza n'okujja n'atandika ozisuula obusuuzawo, naye nga buli azikwatako, singa oyita abantu nga 3 baawadde ssente, n'obatuuza n'obagamba kati oliwe mwafuna ssente, kwolwo birooto ki bye waloota, bayinza okubuulira ebintu bambi n'otya. Omwo sitaani mwaba atambuliza amaanyi ge, kubanga Katonda ye yatugamba ekyokulya tujja kijja muntu yo. Kati abo abaagala eby'obwereere, sitaani yateekawo abagaba ssente ez'obwereere nga si za kukolerera, naye nga buli azikwatako, buli kimu mu bulamu bwe kitandika okwonooneka. Ebirooto by'oloota sitaani bakwaniriza naawe ate bakutwale mu bwakabaka bw'ekizikiza. Naye abantu bano ne bakulanga obuukira ssente bagamba bambi ssente za bwereere. Abantu ba sitaani abawa ssente bawagire ebintu ebitali bituufu, ng'abasajja okwagala n'abasajja, abakyala okwagala n'abakyala. Ebintu ebyo sitaani abiteekeramu ddala ssente, n'ateeka n'abantu mu masomero ne babasasula. Omwana najja nga tazze kusoma ye ng'azze ku ekyo kyokka, naye nga bamusasula ssente empitirivu, nga ye omulimu gwe kutambuza muze ogwo. Ebyo sitaani yabikola. Ogenda okumaliriza nga omuze gubunye nnyo mu bantu, nga weebuuza abantu omuze guno bagwagalako ki, naye nga sitaani ataddemu ssente empitirivu. Sitaani yaleetera abo abantu be beegomba, kuba waliwo abantu ddala abaana abato, yeegomba abayimbi, yeegomba bano, yeegomba bali. Kati abo bennyini be yeegomba, sitaani baleetera okuwagira emize egyo. Kati omwana agenda okuwulira oli yennyini gwe yeegomba omuyimbi, emize gy'awagira n'omwana alowooza kirabika bituufu. Kati omwo namwo sitaani awanguliramu emyoyo. Awantu awala sitaani wawangulira emyoyo kukola bubenje. Omuntu aweereza sitaani bamukolera eddagala oba liyinza okuyita eddogo, lifaanana nga pawuda. Kati ye waayingira mu takisi oba bbaasi ng'ayagala ekole kabenje, ayingira nalyo n'atuula awo ku ntebe, n'aliteeka ku ntebe awo liringa pawuda. Wamala oditeekawo n'abaako byalaamiriza ng'emmotoka tennasimbula. Kati emmotoka eba egenda kusimbula neefuula ali ku ssimu n'afuluma. Byazze nabyo abirese mu mmotoka ebigenda okukola akabenje, emmotoka eba tennasimbula neefuula ali ku ssimu gwe bakubidde n'afuluma. Eyo emmotoka eba erina okukola akabenje.
okujjako ng'omuntu agivuga abadde musabi ng'atalina enkolagana ne Katonda, ng'asabira n'emmotoka ye nga tannasimbula genda ku lugendo. Naye owa sitaani wajja n'alekamu eddagala eryo eddogo liba nga pawuda, emmotoka eba erina okufuna akabenje oba ng'agenda oba ng'akomawo. Kati waba agenda, sitaani agerera emmotoka werera ku sipiidi ng'eweddeyo, kugamba ng'eri ku sipiidi y'amaanyi, ng'awantu waali driver alaba walungi n'oluguudo alumanyi. Essaawa eyo walabira omukyala asitudde n'akaana, omulundi gumu n'abalaba mu maaso. Kati mwe temumanya mwebuuza driver lwaki yakoze ekintu bwe kiti, bambi naye ekiba kyalabye mu maaso kikyaba abadde asuubira essaawa eyo. Oba emmotoka erina okukyuka, eba erina okukola akabenje era omusaayi ne guyiika, egyo emyoyo sitaani n'agitwala. Kakati abantu bano era aba sitaani bakola waliwo n'obubonero bwe bakola nga bonna waakuwamba myoyo. Oli ayinza okuba muyimbi ng'aweereza sitaani, mu vidiyo ye n'ateekamu obubonero bwa sitaani bungi, naye nga buli kabonero k'ateekamu gwe omuntu akatunuulidde oba toliko omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu, kubanga gwe kuwa obukuumi. Buli lw'okatunuulira ebintu bya Katonda bitandika okuva mu mutima ne mu bwongo, bitandika okuvaamu mpola, nga we biva ng'ate wayingirawo oyo music ow'ensi, nga ekifo kya Katonda otandika kwagala nnyimba za nsi ng'ozuuliza n'otuuka n'okaaba amaziga ng'owulira zikkutteko. Naye nga bambi ebyo bye bigobamu ate ekigambo kya Katonda munda mu ggwe. Abantu ba sitaani engeri endala gye bawamba emyoyo kwegamba mu kukola obwenzi. Ayagala abantu naye nga buli gw'ayagala amwagalako lumu takomawo, kumbe buli lwamwagalako emizimu giva mu muntu oyo ne giyingira mu oli gw'ayagadde. Kati we giyingira mu oli naye sitaani n'atandika omukosa era n'ajja mu kirooto. Abantu ba sitaani engeri gye bawambe, engeri gye batwalamu emyoyo gy'abantu endala, babeera balaamiriza. Sitaani abayigiriza essala ze balaamiriza ne balaamiriza endwadde n'obubenje mu kitundu oba ne mu nsi. Abeerawo ng'alaamiriza ebintu bye, abeerawo ng'alaamiriza, babeera nga babikola ebyo. Kati bino byonna abasajja ba Katonda baba babimanyi, era ngenda kukulaga abasajja ba Katonda bo bakozesa batya amaanyi ga Katonda okuwangula ebintu bino. Kati ndi mukubuulira ate obutego sitaani bwakola, oluvannyuma nkulage basajja ba Katonda bakola batya okulwanyisa ebintu bino n'okuleeta obukuumi ku bantu ba Katonda bireme batuukako. Engeri endala sitaani gy'atwala emyoyo, aggyamu embuto oli n'aba nga buli lubuto lwafuna luvaamu, buli lubuto lwafuna luba luvaamu. Era abasitaani bye babikola ezo sente ze bagaba ez'obwereere, ebirabo eby'obwereere. Era abantu abo abasinga abasitaani omulabe abasindika mu bifo ng'ebyendongo, ezo endongo kiraabu, omuntu n'abeereyo ng'agaba nnyo ssente, ng'agabira ono agabira oli, naye nga buli akwata ku ssente lwakuba ebimutuukako aba tajjukira mbi bivudde ne ku ssente ze bamuwadde ez'obwereere ennyingi. Kubanga oyo omuntu akuwadde ssente ennyingi ez'obwereere bambi aba takoze nkole, baba amugambye ezo ssente zaggaba bugabi era zaalina ozigaba. Ezizo ezaalyako ziba mu nsawo ndala, eno ensawo gy'ajjamu ez'oggaba eba ndala, ng'era essente zirina gye zaavudde nga balina kwegamba ebintu by'eddogo byazikoleddeko. Kati wenjogera bino ebintu bambi wasinza okubawo eyo omuntu n'agamba naye kati ebisoboka bitya? Muganda wange y'ensi gye tulimu. Ndi mu kubuulira olutalo oluli mu mwoyo olw'omu mwoyo oluwamba emyoyo, kwegamba olutalo olw'okulwanira emyoyo. Obwakabaka bw'ekizikiza bwagala myoyo, sitaani yagala myoyo gya kutwala mu muliro. Mukama Katonda waffe yajja tulokola emyoyo gyaffe tugiwe ye tusobole okugenda mu ggulu. Ate omuntu wa sitaani aba alina enkolagana ne sitaani, Omuntu wa sitaani akimanyi abantu ddala abaana abato beegomba nnyo abantu ab'ettutumu, oba bayimbi oba bazannyi ba firimu ab'ettutumu. Kati abo bennyini omulabe baakozesa. Ate omulabe sitaani aleetawo n'abasajja ba Katonda ab'obulimba oba bapasita ab'obulimba oba chachi ey'obulimba. Kuba ye sitaani bw'alaba nti abantu baagala nnyo chachi, tekimugaana kuzimba chachi ye nga nnene n'ateekamu pasita nga wa bulimba, nga pasita oyo talina nkolagana na Katonda. Kuba omuntu atalina nkolagana na Katonda ng'era tawulira ddoboozi lya Katonda, abaamu endowooza nti ababuulizi bonna bwe batyo bwe bali,
kati ye kyakola ng'atandika kubulira njiri ng'ezzamu bantu maanyi, ojja kubeera bulungi, leero lunaku lwo, wiiki yo, guno omwezi gugwo tewali kigenda kukubaako, ojja gaggawala, ojja kukola bw'oti, ng'azza mbuzza bantu maanyi. Kati ng'asuubira ne bapasita abalala we bakola. Kati omulabe sitaani kyakimanyi, kati naye aleetawo abantu bwe batyo. Naye nga eno omuntu azzaamu abantu maanyi, naye nga ekituufu ekigenda mu bulamu bwabwe, abantu tebalina ssanyu. Bayita mu nnaku etagambika, mu birooto sitaani abajjira n'akola ebintu ebitali bituufu, obubenje abukola, endwadde zibaawo, obufumbo bufa, ye sitaani ng'atwala myoyo, atwala myoyo. Ate nga bambi mu bino byonna bibaawo nga n'okumanya abantu abo nga tebamanyi. Ekyo Bible kyogerako mu Hosea chapter 4 verse 6 era n'ekiddamu ne Yobu chapter 36 verse 12. Bino byonna abantu baba tebamanyi, nga tebamanyi kubanga abantu ba mirundi gya njawulo nga bwe naggambye. Waliwo abamanyi olutalo luno olw'omwoyo, waliwo n'abatakimanyiiko wadde. Kati ate abatakimanyiiko wadde bawakanya amazima, kuba bamanyi abantu bonna bwe bati era bonna bye balaba. Bawakanya amazima kuba abantu bangi basuubira nti ekkubo lyonna ly'okwata likutuusa ewa Katonda. Nedda muganda wange, Bayibuli etulaga bulungi akakubo akagenda ewa Katonda kafunda, n'abakayitamu batono, naye ekkubo erigenda ew'omulabe ddene, mu kuzikirizibwa ddene, n'abaliyitamu bangi. Kati nkubuuliddeko ku butego omulabe bw'akozesa sitaani. Kati kankubulira ate basajja ba Katonda, musajja wa Katonda kati akola atya okulwanyisa ebintu biri omulabe byakola okutwala emyoyo. Kati biri byebyokulwanyisa bya sitaani byenkubulidde, sente ez'obwereere, kugamba n'ebintu ebitamiiza nakyo kyakulwanyisa kya sitaani nnyo. Kubanga omuntu wabanga asinza sitaani ng'oluyimba lwayimba lulimu ebigambo ebikuleetera okusinza sitaani, bw'oluwuliriza luba lukuyingira mu mwoyo gw'ompola, naye bw'oteekamu ekitamiiza kye kiddusa supiidi, obwongo bwo ne bugguka ne bugoba mu mwoyo mutukuvu. Kati omwoyo gwa sitaani ne guyingira. Ekintu kyonna ekitamiiza, oba mwenge oba biragalalagala ng'enjaga, biki ebintu ebitamiiza ebiragalalagala n'omwenge naki bye biggulawo gateway of the mind, bye biggulawo kugamba endowooza yo n'obwongo bwo bye biggulawo, sitaani n'ayingiramu n'akola kyonna ky'ayagala. Naye oba tonateekamu ekyo kyakunywa ekyo oba ekiragalalagala, obeera nnomo. Naye omala okukiteekamu, sitaani ate ayingira ate n'akola ebirala ng'ate olowooza biri mu ndowooza, olowooza gwe obikola lwa ndowooza yo. Kati musajja wa Katonda yenna oluvannyuma lw'okutegeera bino, njogera ku musajja Katonda asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, so omuntu azzaamu obuzzaamu abantu amaanyi n'abasuubiza obugagga, n'abaga Katonda agenda bagaggawaza, kwegamba n'aleetera abantu okupima okwagala kwa Katonda n'obugagga bwe balina. Oli n'amanya Katonda wampa obugagga, kitegeeza njagala. Bwe mba mwavu, kitegeeza Katonda tannaba kuddamu ssaala zange. Kati ate nga bwe kityo si we kiri. Omuntu asobola okuba nga talina nnyo naye nga mukwano gwa Katonda, nga ssente talina nnyo naye nga mukwano gwa Katonda. Kisoboka kuba Katonda asobola okuleka embeera eyo ebeewo, nga bwe tulaba mu lugero lwa Yobu. Katonda asobola okuleka embeera eyo ebeewo ng'ayagala eyo embeera ekulete ku maviivi odde gy'ali. Kati ate gw'olaba embeera n'ogamba Katonda tanjagala, taddamu ssaala zange, raba n'embeera gye ndimu. Nedda, Katonda osobola okuba mukwano gwe naye ng'embeera girese nga kyakuyiga, ng'ate mu maaso eyo oli mwebaza olw'okuleeta embeera eyo, nga singa akuwa ekyo ky'osaba essaawa eyo n'enneeyisaayo ejja kukyuka, ate n'ebinaavaamu omulaba ate asobola obbikosa ate n'aggyawo n'obulamu bwo. Kati musajja wa Katonda amala okutegeera obukodyo bw'omulabe buli. Nkubulira kati ku lutalo olw'omwoyo nkuwa ekifaananyi. Nkubulidde obutego sitaani bwakosa okuwangula emyoyo, naye nga bw'oba nga olinamu n'okubuusabuusa mbw'oba ne sitaani taliiyo, kati ate ebyo toyinza birowoozaako. Gw'oba olubeezi ogenda nabigenda gw'omanyi ogendera ku mulembe, kumbe ekituufu ekigenda mu maaso kirala. Kati musajja wa Katonda wamanya obwo obutego sitaani bwakozesa, musajja wa Katonda naye n'ateekawo ebyokulwanyisa bye. Ebyokulwanyisa bye kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda ekijja n'amaanyi, ekijja kwegamba n'omuliro mu ngeri naawe gy'otasobola kutegeera, kubanga
oli owa sitaani asobola okuleetawo nga luyimba lwansi naye ng'olwo oluyimba oluwuliriza lutwaliriza omutima gwo ebirowoozo n'otandika biteeka ku nnyimba ezo n'owulira ng'olwagadde nnyo ekitali kya bulijjo ng'ekyo kyakulwanyisa kya sitaani ayagala kutwala mwoyo gwo gwongera okwagala ebintu by'ensi. Naye kati eno omusajja wa Katonda naye ayinza okukuweereza kati nga kano ka audio k'owulira nenkakuweereza nga nange njagala omwoyo gwo gudde eri Yesu Kristo Katonda waffe. Kati kano ka audio we kajja gw'oba owuliriza ng'owulira nga kigambo kya Katonda kyokka, naye nga nze embeera eno nga nsabye Mukama Katonda ka audio kano akateekeko ekisa w'owuliriza kagende paka ku mutima gwo kajjanjaba ekiwundu ekiriwo eddoboozi likubeerengamu likugayidinge tokola kino tokola kiri weewale kino weewale kiri omwoyo gugwongera okudda eri Katonda. Kati ate eddoboozi lino lijjenga kitangaala mu nnyumba yo bw'oba olina ekintu kyonna ekya sitaani kiveewo we kiwulira eddoboozi kyo kireme kuwulira ddoboozi wabula kirabe muliro nga gugiddemu eddoboozi eryo gwe lowulidde. Ate bw'oteeka ku kutu okuwulira lino eddoboozi ate nze eno mba nsabye Katonda kibeere kitangaala kigobe ekizikiza kyonna kyonna ekiyinza okuba nga kiri kumpi naawe oba munda mu ggwe. Kati oluvannyuma lw'okuwuliriza gwe kennyini otandika okulaba enjawulo mu ggwe. Olw'ekisa kya Katonda oyinza okukizuula nti ekisa ekyo kiyinza okuba kivudde ku kigambo kya Katonda ky'obadde ng'owulira. Si wano wokka mu eno audio naye ne ky'owulira awalala ku leediyo, ky'owulira ku kyaki gy'osabira, ky'owulira byonna byonna bikolaganira wamu omwoyo gwe gusobole okudda eri Katonda, osobole okufuna okuyaayaana okwagala Katonda, osobole okweyongera okwagala Katonda, osobole okweyongera okuba n'okukkiriza n'okwagala, ate osobole okuwa Katonda obudde n'osaba. Ekyokulwanyisa kya musajja wa Katonda ekirala kyakozesa mu linnya lya Yesu Kristo kwe kusaba, okubeera eyo n'asabira abantu. Katugeze musajja wa Katonda pasita mu church n'abeera eyo we oba yekka mu kisenge n'atandika okusabira ab'ekkanisa yonna n'asabira ab'ekitundu kye ensi ye. Bino byakulwanyisa by'abasajja ba Katonda ate nga bikola bulungi mu nsi ey'omwoyo. Era abo abasitaani babiraba. Bw'obanga omusajja wa Katonda akusabira owa sitaani bw'ajja nga alina ky'ayagala okukola alaba omuliro gukuliko n'ategeera nti wano kanve wano waliwo omuliro. Kyovula musajja wa Katonda omulala asobola okusabira ebintu oba ng'engoye oba bukomo oba keyhold oba kalenda n'abisabira n'agaba ab'omu kyaki bannaye ebintu bino mubigabira abantu. Ye ng'abisabidde ng'akimanyi bw'ona akitwala mu nnyumba yo bugenda kuba bukuumi kuba kiriko ekisa kya Katonda amaze okisabira. Kati bino byonna nkubuulira ku byokulwanyisa by'abasajja ba Katonda olw'ensonga bakimanyi ebyokulwanyisa by'abasitaani babimanyi. Kubanga olutalo lwe lumu ku lutalo luli wakati w'obwakabaka obw'ekitangaala obwa Katonda n'obw'ekizikiza obwa sitaani. Bonna bawangula mu myoyo, byonna baagala myoyo naye buli omu alina obukodyo obw'enjawulo. Ekirala abasajja ba Katonda bakozesa okusaba nga takoowa, ekyo kyogerako mu 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, okusaba nga takoowa. Ekyembagamba okusaba nga mutima ng'ogamba Mukama nzija mu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekyo omusajja wa Katonda abeera akisaba, ekyo kibeera mu bulamu bwe n'ekyaki eyinza obutakimanya, naye ng'okwo okusaba kwe kumwongera obuvumu mu nsi ey'omwoyo, okwongera okubeera omulwanyi mu nsi ey'omwoyo ng'alwana mu linnya lya Yesu Kristo. Kuba musajja wa Katonda ye ayogera bwogezi, omwoyo wa Katonda aba mulimu yakola enjawulo eyo abalala gye mulaba. Mwoyo wa Katonda agikola, ye ayogera bwogezi kuba bwe busobozi bwe, naye mwoyo wa Katonda amulimu yakola enjawulo. Kakati ono omuntu omulala ayina eddiini, ye ng'ayina bwina ddiini ng'ayina erinnya ly'eddiini era agenda n'asaba Bayibuli agiina, naye kweganga akitwala nti kyaki oba okusinza bintu just kiri ekimu ku bintu bye tuyinza okukola. Kati oyo abeera awo nga tamanyi bukodyo bwa sitaani, ebya Katonda tabimanyi, kati n'abeera awo ye ng'amanyi agenda na mulembe. Sitaani n'alyoka amulumba buli kimu ekijja kyayagala, ssente ez'obwereere ayagala okukwata, abagaba ebirabo eby'obwereere byayagala, okugenda mu ndongo kyayagala buli lunaku. Kumbe ne sitaani abantu be abasindika mu ndongo. Kuba kimanyi n'owa Katonda ne wamusanga mu ndongo, sitaani ajja kumanya ono wano waali azze wa sitaani, azze mu bwakabaka bwa sitaani. Kitegeeza
n'omuliro ogumwako ogwa Mwoyo Mutukuvu bwe gutuuka mu ndongo gugenda kuzikira kuba yennyini yeyeetutteyo. kati ate awo sitaani wamwanguyira nnyo kuba endongo omwenge gubeera awo kwegamba omulabe sitaani ekyaba akisanyukira nnyo. kati ekyenkulaze ngezaako okuwa ku lutalo olabe olutalo olw'omwoyo engeri omusajja wa Katonda gy'alulwana n'owa sitaani. owa sitaani naye alina obukodyo obubwe kuba akimanyi abantu beegomba nnyo ate baagala nnyo ebyobwereere ate baagala okubeera ab'ettutumu baagala okwambala obulungi abagabira engoye ez'obulungi abagabira engoye ennungi ku bwereere ze baagala naye nga tebagoberedde ensibuko y'ekyo. tamanyi oba olugoye baalusabiddeeko ne balulamirizako ebintu nti alwambala ajja kubeera bwati ne bwati oba ne famire ejja kuba bweti wabula ye ng'afa kimu lugoye lulungi oba ssente tamanyi nawe zivudde ye nga tafaayo. kati ate abantu abamu ne balowooza nti abantu bonna we bali naye kano kabeere kabonero eri gwawuliriza sitaani gy'ali olutalo alulwana ayagala omwoyo gwo gutwala mu geyeena. omwoyo gwo gwa muwendo. Yesu Kristo yajja kulokola mwoyo gwo n'ogwange tuleme okgenda mu geyeena tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. gy'okoma okwewa Yesu Kristo n'obeera ng'osaba n'obeera nga weenenya bwe bukuumi bwo mu nsi ey'omwoyo. ebyo byonna sitaani byakola tebijja kukwatako oba oli aloga oba akola ki tebijja kukwatako kubanga olina obukuumi bwa Yesu Kristo. omusaayi gwa Yesu Kristo gukwetoolodde ekitangaala kya Katonda. olwo nga Katonda weewaddeyo n'omukkiriza mu mwoyo ne mu mazima. naye bw'obanga Katonda oba naye ekiseera abantu bwe bakulabira nti kati oli mu kusaba okutta Bayibuli ng'essaawa egyo obala nti oli muntu wa Katonda ate w'ovaayo n'odda mu birala oba tolina bukuumi. sitaani buli kimu kyaleeta kiba kigenda kukutuukako. emmotoka bwe baba kufuna akabenje ojja kafuna naye bw'oba ng'olina obukuumi sitaani ne wanaakola ebintu emmotoka efuna akabenje tejja kafuna. wajja kubaawo obubonero obulaga nti yayagadde bakole akabenje naye tekajja kubaawo. naye nga naawe Katonda ajja kukuleka olabe nti waliwo ekibadde kitegekeddwa sitaani naye tekibaddeewo. oba emmotoka ebenga ekyuka biki mugambe akabenje tekabaddeewo naye kabadde kagenda kubaawo. olwo Katonda ng'abalaga kabonero nti sitaani abadde alina kyeyateeze naye olw'omuntu omu oba abangi oba bonna abalina enkolagana ne Katonda era balina obukuumi Mukama n'ayimiriza ekintu ekyo. bamalayika be ne bayimiriza ekintu ekyo ekikyamu. kabubeere bulwadde omulabe nga bukusindikidde. bw'obaako ekisa kya Katonda busobola okujja ne bukuluma naye oli abusindika aba abusindika kutta naye ate tebukutta era abeereyo nga yeebuuza omuntu ono lwaki akyaliwo nga mulamu. kisa kya Katonda. naye oyo atatambulira mu Yesu Kristo mu butuukirivu mu kwenenya nga tolina bukuumi lwe bakuloga awo wennyini ogenda kufiirawo okufa abantu kwe bajja n'obutategeera naye tekujja kukoma ku ggwe kuba oli aba amaze okutegeera obunafu obuli mu famire tebasaba tewali bukuumi. atandika obulwadde obusoono butte n'oli omwaka guno oli afe onaafe ebintu ebifaanagana naye olw'okubanga teweewadde Katonda n'ebirowoozo tojja na kulowooza nti oba kansabe ng'oba ebintu bino mu linnya lya Yesu. tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama abakuume. kansuubire ali eyo mu byenjogedde oba oli ayinza okubaako ky'ofunamu bambi Mwoyo Mutukuvu akulembere oyongere okudda eri Katonda oyongere okufuna omutima ogwagala kugamba okuyaayaana okumanya Katonda n'omumanya osobole okumanya ebiri mu mwoyo obirabe era obeeko ky'owulira kuba mu Katonda mulimu amadaala. buli ddaala ly'oliko kugirako obuvunaanyizibwa Mukama bw'akuwa ate buli ddaala ly'oliko obaako ebintu eby'enjawulo by'omanya. era ne wa sitaani eyo gy'owulira nabo babaako n'amadaala. buli ddaala omuntu gyeyongera waggulu we buvunaanyizibwa ate era ge maanyi. kati ene wa Katonda buli lw'oyongera okunoonya Katonda tobaamu n'endowooza sitaani n'akulima nti ene wa Katonda abantu bonna bali ku ddaala lyerimu kuba wonaalowooza abantu bonna bali ku ddaala lyerimu ojja kuba n'endowooza nti abantu tebamanyi Katonda basinza wabula basinza oba kye batamanyi. nedda mukwano Katonda waliwo abamumanyi abayogera naye nga Bayibuli wegera mu kitabo kya Daniel nti abo abamanyi Katonda waabwe saaba abakkiriza. okukkiriza si kibi naye abamumanyi. abaana ba Isirayiri baalabanga ebintu ebyamagero Katonda byakola ne bamanya kati ekyo Katonda yakikoze. naye ate Musa teyalabiranga ku byamagero yayogeranga ne Katonda ng'amumanyi. kati naawe ali eyo osobola okumanya Katonda ate osobola okwogera naye
igwe osalawo nga ggwe wabula notasalirawo balala n'ogamba kuba otunira abalala bingi bijja okukujjira mu birowoozo ogambe ye nga tuli bangi ffenna tufaanagana ffenna tuli bwetti kati ate ku lunaku olusembayo weewuunye nga bwekiwali olowooza nti teri mutuukirivu munne weewuunye ku lunaku olusembayo nga ate waliwo abagenze mu ggulu waliwo abagenze mu geyeena kati ng'essaawa eyo weebuuliza ye ate bano nga bagenze eno ate bano bazze eno ate nga ffenna tuli kyekimu kati ekyo tokiteeka mu bwongo na mu mutima gwo igwe nga ggwe salawo noonye Katonda mu mazima ne mu mwoyo eddaala erisooka mu kunoonya Katonda olina kusooka kufuna kuyaayaana kumumanya kuyaayaana kulina okubeera munda mu ggwe okwagala obwetowaze n'okukkiriza Mukama bakuume